one of vice president de facto ye General Salim Saleh akandya naho atule gulu palong nenna munkekeera ye de facto omuntu yekagwata sobola kusamuninga gulu bali babiri mu Uganda nani mukuru we Yoweri Kaguta Museveni ne Ssaabasajja Kabaka Salim Saleh omuntu yekagwata sobola kuyita gulu Muganda we Yoweri Museveni ne Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna abasamuninga ne bagende gulu. He is the de facto vice president. Tewali kaluka inza kujja president Yoweri Museveni mu buyinza. Tewali kaluka. Tekaliyo. Nza kugamba namuwagira mu 96 yoyo nze Museveni wange yoyo. Wa 96 oyo gwe nawagira ennyo. Nempagira ku Dr. Kizza Besigye manya akaluka 2016 twakawangula. Nefe twawangula. Fe baalize. Mwa Abanyarwanda mwenna abandaba. Museveni ali responsible kubonabona kwa mmwe. Bwaba yakyusa constitution ya Uganda ebisanja mwa Abanyarwanda abavandi mu Abanyarwanda kazi. Okubonabona kwe muliko wano Museveni is responsible how. Bwaba yakyusa age limit mu 2006 nakyusa term limits. Yakyusa term limits. Gize yasooka. Age limit ye FMB eyo. Alemera tyo fixing ensonga zaffe. Buli wetumusika natugamba mwako kasonga katono. Ekisooka ebimu General Mukaba abasaaga ebisooka. Ekyokubiri katwefuule nti ali serious. Gwe kisubi ku myaka gy'omaze ku nsi kuno. Olaba nti UPDF esobola okuhandinga over obuyinza n'ebuwe civilian president? UPDF? Gw'okirabayo? Why not? How? Nga abantu balonzi. Bantu wa? Abana Uganda nga balonzi. Akalukaali kakozewa mu nsi Ssaabyeekera gy'afuga. Menyiraayo ensi 3. Kyemwerabira kiri bwe kiti Museveni bali babiri. Waliwo Museveni yawamba obuyinza 1986. Wone Museveni alondebwa purported elections. Kati Museveni yamanya gwa deployinga. Ssaabyeekera oba ono gwe mugenda ne mulonda. Uganda is still a military state. Yes, kyovola babitongole bingi nnyo kaakati nga biri headed by the military. President ani akulira eggwanga lino? Si Museveni? Si Mujaasi? Naye twalonda mulonde. De facto vice president wano Salim Saleh si Mujaasi? De facto? He's the de facto vice president. Ate vice? Olupo wa PR. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Nsanyusa okulaba nange ebbanga libadde ddene nga bw'ogambye mwami Frank Gashumba. Piero yu etambula etyo omanye ennaku zino gye mbadde nkulengera ennyo. Gye nkulengera enjiri gw'okulira Buganda region? Yeah, Central region. Central region. Yes. Njagala tutandikirawo wennyini Munnayuganda asooka amanye Piero yu kyeki kubanga wabaddewo confusion yawo ng'abamu balowooza nti kibiina kya byabufuzi, abamu balowooza nti kibiina kya bwannakyewa, abantu nga tebakitegeera bulungi, abamu nga balowooza nti General Muhoozi mwayise okubanga alindirira entebe essaawa yonna President Yoweri Museveni w'ateera. So Piero yu kyeki? Kankuzeeko emabega mu Uganda muno mulimu abantu bangi naddala abavubuka ababelievinga nti President Museveni alina kyakoledde eggwanga naye akaseera katuuse awummuzibwe mu bitiibwa ebikyasinze. Nange mbirongenga mu gurupu eyo. Era the same group egamba nti tulina okusabirira ekiro n'emisana wabeerewo smooth transition of power. All over the world, ba president abaludde mu buyinza
bwe bavaako obubi gavumenti zigenda nabo kiki tutegeeza Libya mwenna mubimanyi Gaddafi bwe yava kuba president ensi tetereranga kituufu North Sudan ebiriyo mwenna mubiwulira Somalia kyekimu nsi nyingi abantu bonna ababelieving nti baagala okulaba Uganda econtinuing nga bweri n'okubeera better bagamba nti President Museveni kyakoze kimala ate nga nyini yatugamba I think it was 2012 ky'omuntu kasito okurokinga 75 years oba tokyalina maanyi garaninga gwanga be bantu abavaayo batandika okuwagira General MK as individuals are inclusive ntandika omuwagira nga tulina groups ez'enjawulo kati nganze natandikira mu tiimu Simba bwe twava mu tiimu Simba ne tumajinga ne MK Army ngeri muganda nge balamu n'abantu abalala kati nga waliyo groups endala waliyo tiimu chairman yakulemberwanga muganda nge Toyota Nuwagira nga waliyo n'endala nenga si za amaanyi nenga tiimu ezaali ez'amaanyi yali MK Army ne tiimu chairman ne twandika okukola nga units nga tutambula eggwanga lyonna tubulira abantu General MK Munnayuganda alina all the qualifications ezisobola omufuula president w'eggwanga singa abeera alitayalingiddwa magye kati olw'okuba twali bangi groups nga nyingi General MK n'agamba you know what I think it's important tukole ekintu kiri kimu ne tukole kye bayita MK movement ne tutambulira mu MK movement for some time naye nga nakyo it's like an outfit paka lwe yavaayo n'agamba nti I think it's very important tukole ekyo kye bayita a civic group eyitibwa PLU era ya launchingibwa last year ekitebe kyaffe kiri naggulu bwe launchingibwa last year nitukolayo omukolo gwali Masaka it was massive abantu baali bangi General MK bamulaga okwagala I think 2 weeks or a month later nalondebwa okubeera CDF bwalondebwa okubeera CDF bw'obeera CDF bintu bingi osobola kubeera involved in fene continuing n'enjiri ya PLU mpozi mu bannaffe kwolwo ne balonda Balamu ne bamulonda nga minister ne Dr. Lilian Abba era President Museveni yasinzira kisozo bali yayogera kinagamba the Balamu the Muhoz's men ontegeera so ne tukitegeera nti ne president akikola ki akimanyi so that is what tuli ku PLU njagala okubuuzaamu nti kituufu omuntu okuwagira omuntu yenna naye mu kulaba gw'olabanga ddala kijja okubanga President Yoweri Museveni yabadde mu bukulembeze okumala emyaka 4 gy'agenda okubanga aweza ate era Munnayuganda aveeyo awagira omwana wa President Yoweri Museveni emyaka emirala singa aba atuta obukulembeze anti kiri bwe kiti singa Muhoozi nkyawumuziddwa magye ajja genda gye nomination forms anoonya akalulu Bannayuganda be balaba that is the best candidate bajja muwa akalulu ekirala tosobola kujajinga MK based on Yoweri Museveni yes mwana we but these are totally different people so situgambye nti MK agenda kufuuka president kiri automatic I know kuva magye anoonya akalulu Bannayuganda bakamuwe alayire nakino era kantu alo mukisa guno nkiiseewo Muhoozi tagenda kusikira kitaawe Uganda si Bwakabaka mu Uganda tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi singa Mukama amugye mu nsi muno omulangira Semakookiro yalina omusikira Semakookiro bamukubaka akalulu agenda ku nomination tekiriyo omulangira w'Ebungereza yali Prince Charles twakimanya nti Queen waviira mu ntebe yajja okusika nga kiri automatic nono wa Saudi Arabia Crown Abdallah you get it but kiri ekyaffe tekiri automatic MK will be subjected to all levels of scrutiny bwazi passinga afuuke president kwanze believing Muhoozi Kainerugaba aina all the qualifications ezimufula president w'eggwanga ate n'ekiyagwe oboolaba nti Muhoozi kikyamufa omuwagira gwejjayo candidate wo batunke obwo bw'anaawangula owaffe nga tumukubira amasimu nga tumukonjula kireetenga yes lwaki nkubuziza bwentyo era kinkoze bulungi okuba nti naako kaleese kubanga ke kabadde kagenda okubeera akabuuzo kange akaddako obwensikirano obufuzi obwensikirano kubanga bangi bavuddeyo nga bo tebaawula era bw'ogamba nti Muhoozi tumwawule ku President Museveni abamu tebakyawula yensonga lwaki n'essaawa eno bw'atwitinga
bagamba nti Muhoozi ayawukana ddi okubeera nga ye CDF then n'okubeera nga ye Muhoozi omwana wa president. So bangi tebabyawula bw'ogamba nti agenda okudda oba gwe twagala addeko mwana wa mukulembeze abamu balabanga is one family era balabanga obufuzi obw'ensikirano. Ekisooka ono ye Muhoozi Kainerugaba bula 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 oli ye Yoweri Museveni MK tabairangako commander in chief. MK portfolio za holdings ezemmanyi yaliko commander SFC nabeerako commander land forces kati commander ye CDF. Ebyo si ye Yoweri Museveni. Bannayuganda basinga bajajinga ensobi ezikoleddwa gavumenti eno ba President Museveni ona MK ta holding angako offices ezo President Zaina. Singa ensobi kati ekoleddwa mu UPDF as a CDF tulina omubuuza bino byakoleddwa bitya okitegeera. So nze bannayuganda mbagamba kimuti akaseera bwe kaba katuuse njala tujajinge Muhoozi nga Muhoozi Kainerugaba not as Yoweri Museveni. Nza kugamba taata wange yafa cancer 2019. My father nga kyali mulamu nga tudisagwinga ku bintu bingi. Nenga taata wange. Nenga sola genda ku muzindalo gw'okukyalo n'embyogera. Naye mukayina bintu bingi bya disagwinga ne kitaawe. But being it is a serving arm officer atoli kitaawe asirikira muli ngagamba nze bwe ndi banfunye the opportunity nja ku proving abannayuganda nti taata wange biri wabikola nesiwe byalina okukola ki nkolebwa. Yes. Oyogera ki ku nsonga abamu activities zonna zemukola balabanga eziri illegal nti olw'okuba akulembera musirikale ate lyerinnya eriri waggulu wa ekibiina nkiyita ekibiina ekisinde nkiyita ekisinde kino ekya PLU kubanga bangi bagamba nti singa yali mulala nga musirikale naye ng'alina ekisinde nga bwe tulaba PLU nti yali badde luzira saawe Kisubi ye pronunciation yenye tu bwe kiri waliwo reality lw'olina okukkiriza nokkiriza oba oyagala oba tokyagala Muhoozi mwana wa president oba oyagala oba tokyagala unfortunately bannayuganda ekyo bakiyisaako amaki amaaso oli mwana wa president ekirala alina kye bayita executive confidence. Wano mu Uganda temuli muntu gwalinamu confidence nga ye ontegeere ndowooza amanyi nti ye muntu atasobola kumuwa butwa oba okumuwamba ekyakiina oba okyagala oba tokola ki oba tokyagala. Gino emyaka ffe gye tutuuseemu reality emala n'ekipinga in. Nze bwe nali ndowooza nga ndi mu P7 si bwe ndowooza kaakati oba luli nali mugezi nnyo kati ndi musiru nnyo sikola ki simanyi you get it nokkiriza kakiringanga wano tewali kaluka ayinza kujja President Yoweri Museveni mu buyinza tewali kaliyo nza kugamba namuwagira mu 96 yoyo nze Museveni wange yoyo wa 96 oyo bwe nawagira ennyo nempagira ku Dr. Kizza Besigye manyi akaluka 2016 twakawangula neffe twawangula ffe balayiza ye wano mu Uganda akaluka sitakatandika kaluki ke mwawangula 2016 hands down twakawangula nali nguze ne suit gye batulina mwenyina okwambala nga tulayira ezebo ne mu Uganda waliwo electoral commission yesalawo who becomes the president ejo bayita reality nzira nakoma okulonda president 2016 okay you get it ago ge mazima wano mu Uganda akaseera k'okulonda the military takes over each and everything era kyekigenda okubeerawo mu 2026 tokidebatinga nako kyekigenda okubeera ye reality ng'omusawo bw'anagamba n'akonfaminga titolina kulya munnyu n'okukola ki n'oguvaako nze 2016 bana bato bange abanuupu bwe bajja ne batugamba nti ffe tubibiita Museveni munze ne Besigye tukolagana naye ffe ne tudako ebbali ne tugamba mukwatemu mumuwulire yabagayiza nga sumbuusa mu myaka ebiri nuupu owulira mpulire you get it otuuka n'okkiriza ebyava mu kulonda n'ogamba nze sikyafana Museveni akusuula eddalu Museveni yawamba 1985 lwe yawamba Masaka nze I think I was in either P5 or P6 I remember very well natambuza ebigere okuva evira Maria ne tugende Masaka okumulaba mayiro 14 kubigere I remember n'atugamba we are the future leaders nze gwe yagamba we are the future leaders nyingidde myaka aga 5
Yoweri atulaga nti akyatuliko ompulira ndowooza be yava nabo musiko bakatega yabakuba n'abajja mu leesi nakkirya mu bamama n'abakuba n'abajja mu leesi ndakkirya mu bamawo abakubye kati ayingidde waffe agenda kumaliza ali mu bazzukulu baffe reality ngatulimu ate ba Museveni abo bawangaala nnyo kubanga olujjajja wa senga we yafa ina emyaka 14 President Museveni agamba kolo nti at least bwogenda mu ejo oba ogendedde mu budde obutuufu so nkyalaba Museveni ku nsi kuno emyaka emirala abiri akitegedde kubira mukama engalo z'amaanyi tutuuse wabujingo weewaawo nkiwulidde ekyo so ekibuuzo kiri bannayuganda baleme linda kolona kano muffe tusibyewo Museveni nze naleeta Museveni mu 86 mwe bandi muffe tusibyewo ffe abali bawagira Besigye muffe twamusibawo Museveni yansanga wano ffe tusibyewo Museveni ffe tusibyewo Muhoozi gwe mukwateko omuwulire bwazitowa waliwo yangamba Gashumba musibe Museveni wane mbuga nti oba tumanyi makaage waliwo agali waggulu wa Sheraton jankulingizeewo otwaleyo engalabiyo omwale mugamba waliwo amakaaga ali Entebbe n'ekisozi ne Lwakitulamu olwedde okulagawo okitegeera ndowooza that's it bwe tuba tunula General Muhoozi awandiise bingi ku mikutu gye okutwaliza wamu saawa eno waliwo ekiriwo ekyogeza bannayuganda n'okutuuka mu palamenti okudibetinga ku nsonga palamenti ya Uganda eno eriwo kati okutuuka okugamba nti omusajja ebintu bino byawandiika tebiviiremu ensi obuzibu saawa eno ekiriwo kwe kuba nti okusookera ddala nga Pierre mwe yabakubiriza mubeere nga muwagira President Museveni nti tagenda kulabikira ku ballot paper simanyi oba bituufu gwona atubuulira ekirala yagambye nti teri agenda kuddamu kubeera mukulembeze wa ggwanga nga either si munnamagye oba wa poliisi n'agamba nti security tejja kukkiriza bino ebigambo nga General Muhoozi oli ayinza okwebuuza nti tebisense matiga kati ekisooka ogambye nti ensonga zaatuuse mu parliament parliament ya wano ddiirwa eryeteeseza ebintu ebiri serious eby'eggwanga lunzijukize tojjukirako nti olumu baateesako ne ku miniskats abaana bawala ze bambala kituufu kiki ekyamaanyi gye baali boogedde morals baali baagala ku regulatinga nkunami kankubuuze parliament nsalirawo entya kyenyambala lwaki eŋŋamba nyambala emakisi olugoye oba oluwanvu lwaki esalo kyennyina okwambala ddembe lyange okwambala kyenyala okukola ki okwambala nga nabo balina ebintu bingi bye bakola nga ddembe lyabwe ne tubaleka President Museveni alina ekigambo kyeyagamba nti until you tell them to go and eat their mother's something that's when they can understand so parliament cannot be a reference ku bintu ebiri serious sure nowhere erimu kusiga mbulirayo ekiteeso kimu kye bakoze nga kiri geared at transforming people's lives kimbuulire ndi naawe oli munama amateeka gonna ge bayisiza mateeka ki ngaliriwa bagenze eggulu baaliriddeyo buwumbi bumeka kati mpulira bagenda Masaka parliament gyegenda okutuula mu Central Region parliament eno eri mu Northern Region oba Eastern teri mu Central Region bagamba mbuno tujite mu Central Region e Masaka but the parliament ekizimbe era nakyo kiri mu Central Region so bwe tuba twogera ku institutions eziri serious mu Uganda twogere ku Cafe Javas institution eri serious je tugenda ne tulya anti kyekusuubiza kyekuwa so oyogera kiku bigambo by'omukulu ebiseera ebisinga kuba kati ssemateeka waffe tukimanyi bulungi nti omuntu yenna awezezza emyaka 18 nga Munnayuganda ng'alina n'ebisaanyizo ebya senior 6 asobola okwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga then gw'ovaayo otya n'ogamba nti nga si w'amagye nga si mu poliisi nti security tejja kukkiriza ekisooka ebimu General MK aba asaaga ebisooka ekyokubiri katwefuule nti ali serious gwe kisubi ku myaka gy'omaze ku nsi kuno
olaba nti UPDF esobola okuhandinga over obuyinza n'ebuwa civilian president UPDF gwokirabayo why not how nga abantu balonzi bantu wa Uganda nga akalulu kaali kakozewa mu nsi Saabayeekera gy'afuga menyiraayo ensi 3 no Saabayeekera nga afuddeko nga kkiriza anti mbuliraayo ensi nti Omuyeekera yawamba niba obuyinza abantu ennaku zino ebyobuyeekera byaggwako abantu bali mu demokrasiya ekira kyemwerabira kiri bwe kiti Museveni bali babiri waliwo Museveni yawamba obuyinza 1986 waliwo ne Museveni alondebwa purported elections kati Museveni yamanya gwa deployinga Saabayeekera oba ono gwe mugenda ne mulonda Uganda is still a military state yes kyova olaba bitongole bingi nnyo kaakati nga biri headed by the military president ani akulira eggwanga lino si Museveni si Mujaasi naye twalonda mulondi de facto vice president wano Sali Musale si Mujaasi de facto he's the de facto vice president ate vice olupo wa PR one of vice president de facto ye General Sali Musale akandya naho atule gulu Palong ne Namunkekeera ye de facto omuntu yekka gwatasobola kusamoninga gulu bali babiri mu Uganda nani mukuru we Yoweri Kaguta Museveni ne Ssaabasajja Kabaka abalala bonna Sali Musale omuntu yekka gwatasobola kuyita gulu muganda we Yoweri Museveni ne Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna abasamoninga ne bagenda eggulu he's the de facto vice president oyo si wamaje Jeno Muhoozi Kainerugaba si Mujaasi musirikale minister wa internal affairs yani wa internal affairs siyo Tafiire si Mujaasi state minister wa internal affairs si former CDF si Mujaasi David Muhoozi PS wa internal affairs si oba musanyufu si Mujaasi PS wa agriculture si Mujaasi olira nkwongera abalala bo bangi nkimanyi mu government former CDF kati si minister wa trade state minister Mbadi so this is a military state my brother General Katumba bonna bali former CDFs former CDF Katumba wala minister wa works former CDF David Muhoozi state minister for internal affairs former CDF Mbadi minister wa trade state trade kati kyoyogera abo be mumanyi abali official so tukyali military this is a military state kino nkyogera nga nti Allah omuntu yenna alowooza nti osobola okujja president Yoweri Museveni wano n'akalulu obusiru bwo buzaale buyonke mu mabeere obusiru bwo butika ku sinitula 10 tezigenda it's impossible tewali kalulu kayinza kujja president Yoweri Museveni wano tekalagamba nti Babesigye bakyagulanyi berimba Kyagulanyi ate ye fake master bwe tuba tudiscussinga Uganda Kyagulanyi mu jemu Gonya bwe kugamba nti engegezi wedde mu nnyanja gikakasibwa gyebeera Besigye yali n'abasajja bano mu nsiko Besigye nayimirawo emirundi yena akugambye nti akalulu kokka tekayinza kujja Museveni wano omudawutinga akabaddemu kati kankule tusoyinza kujja Museveni wano era bwe ndaba n'abeemola mu 2026 nseka the entire infrastructure yaliwo mu 2021 era weeri byabaka mataliwo si yali chairperson Electoral Commission yes yeah 2021 kati yalonze new IGP Abasi byakagaba ani amulonda president si president n'alonda minister finance ata sente ani amulonda president ani alonda kulya prisoners alina okusiba yabashija president bona yaba ekifembayo mukalaka wedde General Muhoozi Kainerugaba yali commander land forces kati ye CDF kati abo benkumenyedde nga bakwata obuyinza nga bawokuwa mirundi yakolanga bwati mutwe bongo kati ate nga kumenyere kati bokole fujjo mu kwekalakaasa akuyola omumanyi Damulira brigadier Damulira CID director crime intelligence nakukwasa magambo director CID na oyo yakola file yo nagikwasa obodo DPP nakutwala mu kooti ewo winyi dolo
n'akusindika wabashiija abaani abalonda president oyegere wakabi akajegere so bano abagamba nti 2026 tujja 2026 obwa kansala mujja bufuna obwa meya obubaka awe mukoma naye entebe eri entebe eri bajesonyowe mulowooze birala omuntu okugamba nti ojjako Museveni n'akaluwano kyangwa omuntu okugamba nti ekyennyanja kiyinza okulinnya omuti oba osobola okusena amazzi mu Indian Ocean n'ogamalamu it's impossible. Okay, njagala tuddeyo ku katono ku PLU twongere okumanya ebigendererwa byammwe ne wa we muli kati we babalise kubanga abamu balowooza nti General Muhoozi kasita bamulondanga CDF nti awe mwakoma. Tubadde tukola nze yansanga wano MK yansanga wano siwo nsanze ngakusanze mu mirimu gyo yes sisi muka Uganda yate n'ekirala nze ndi musajja amwe Christian oba ninze Yesu emyaka 12 gwe sirabanga kate MK gwe nalaba konja kumulinda nze nkuze mpulya Yesu ntiyadda mama wange akuza uli Yesu ntiyadda ne bajjajjange bakyalinda Yesu gwe batalabangako ate MK gwe nalabako era gwe nkyalaba nja kumulinda kyobola banza tudde maaso nze na coming up n'ekigambo kye bayita standby generator coming up with many slogans nyingi ekyo nakyo kyange standby generator situmanyi dirwe netokota eyinza okutokota enkya eyinza okutokota 2026 eyinza okutokota 2027 masanyalaze gasagazikira webale nyi situmanyi dirwe gazikira oba gazikira yeteekako bwetisi kyetuva twagibu eyaffe unity yaffe twagitanga MK Army standby generator MK is our next president kisubi ntaddewo emikono gyange ebiri ndeetera audio yonna nga ngamba nti gashuuma nti MK agenda kustaninga 2026 sirina we nali nkyawulidde MK is our next president standby generator ekifaananyi kyo kirabaawo ontegeera ndowooza okitegeera so tujja kumulinda that's it okay kugambye mulinze Yesu abasiraamu bamanyi waliyo jjana nga bamaze okufa bakolera jjana gye batagendangayo kati nze ate gwendabyeko musajja omu yagamba nti oyagala otya paapa gwotalabangako nowalana neibawo gwosiiba naye oba ninze Yesu gwe sirabangako emyaka 12 ate MK gwendaba kyekyo so mumulinze tumulinze wagira nga generator yaka ngetokota okay njagala tuveeyo eyo ku nsonga za PLU ne MK okutwalisa wamu tudde ku nsonga z'Abanyarwanda kubanga yemwera ku issues zenkulabyeko nga olemeddeko okuva ebbanga era ze zimu ku nsonga ezamumpagisa ezakuwagisa MK asobole okugonjoola ya MK ensi gye bayita Rwanda ne Uganda zalina obutakwatagana obw'amaanyi ennyo actually abatakimanyi ensi zonna nezideployingana n'amagye ku nsalo ensi ezitali za njawulo Angola Kenya ensi Kenya Angola nezigezaako ku mediatinga rift ya Rwanda ne Uganda zonna neziremwa tension yali y'amaanyi nnyo bannansi ba Uganda bangi ab'eggwanga ly'Abanyarwanda abaasibwa nange I inclusive yes CMI eyanjoola bangi basibwa actually nga bakusiba ne bategeera obutegezi ne bakuba essimu e Rwanda obadde oyogera nani akaseera ne katuuka nga ne bwe mba nkuba ssimu Rwanda nkozesa simu kaadi z'e Kenya kuba bona okozesa eya wano bajja kukubuza obadde oyogera nani nga bannayuganda ne bayinza kulinnya Rwanda ne bannansi ya Rwanda tebayinza kujja Uganda nzijukira akaseera it was tense nze simanyi bantu bebayola lwekyo obeera oliawo family ene ekkubiro ono bamututte they had successfully convinced the president of Uganda nti Rwanda eyagala kulumba Uganda omanyi ba CMI chiefs oba bambega basobola okutomeza president era bakikolamu sente nyingi abali bakulya CMI wano kakati General MK wakyalumu n'agenda e Rwanda n'ayogera n'omukulembeze w'e Rwanda after 3 days ne boda y'e Rwanda nekola ki neggulwawo okuva olwo enkolagana ya Rwanda ne Uganda eri fairly okay. So kati nganze munansi wa Uganda nga ndi Munyarwanda ayagaliza East Africa okubeera stable kinkakatako okusiima omuntu eyakoze omulimu gw'amaanyi ogwo that was General MK. But General MK
n'atukakasa tinga bw'amaze okutereza ekya booda ya Rwanda ne Uganda kati agenda kukoma wasolovinga ekintu kya national ID ne passports up to today takisolvinganga up to today. Okay. Kiri very very touching. Muganda ng'omuntu okuma national ID aba economically cripples. Without a national ID tosobola kugulawo account mu banka, tosobola kufuna line ya simu mu linnya lyo, ne bw'oba oguze ettaka tosobola diteeka mannya go, ne bw'oba oguze emmotoka yo tosobola giteeka mu linnya lyo. Tosobola. Teri kintu kibi nga muntu kusabayo kasente okamuweereze nga line ye teri mu mannya ge. Njagala tunuulire ensibuko ya kino eriwa kubanga wenjogerako ne Mwami Mundeyi alinga agamba nti tewali nsonga yonna. Njogera naawe ogamba nti waliwo ensonga ate kinkola bulungi nali nkulabyeko nga musisinkanye ku mpewo emu nga mukubaganya ebirowoozo. Ngenda kikumenyeramu mbadde nkunyonyola nti kasita omibwa national ID obeera owedde. Kati waliwo institutions, waliwo amasomero universities nga toyina national ID tebasobola kuadmittinga. Ekirala emirimu gino gyonna egya gavumenti kasita advertising omulimu first qualification gye beetaaga is your national ID. So omuntu okuma national ID nga ate oli Munnayuganda 100 ku 100 ebeera omanyi bona discrimination engeri abakabulu gye balina mu South Africa okusosola. Kati beyond the national ID waliyo passports. Abantu baffe bamibwa passports day in day out. Nga abantu abamibwa passports, these are Ugandans 100%. Rwanda bagirabira ku TV. They love Rwanda. Bagala President Kagame, but they know they are not Rwandans, they are Ugandans 100%. Olira ndowooza. 92% ku bantu abamibwa passports be Bannayuganda Abanyarwanda abanaku abagende Saudi Arabia, Qatar, Kuwait okukola emirimu egy'obwayaaya. Abamibwa passports sibe bana babagende Dubai, Cape Town okola ki okuchakala. So try to mind General MK being the son of the president yatuka kasanti customers okugulawo border kati agenda kwata ku nsonga ya national ID ne passports. Up to today we don't see any sign. Kakati constitution ya Uganda egamba bweti you can only be a Ugandan if you belong to the below listed indigenous communities. Indigenous communities ge Mawanga, Baganda, Bacholi, Balango, Bateso, Barugwala n'Abanyarwanda. Tuli number 24 mu constitution ya Uganda. Kati Baganda baffe entarahamwe zino eziri ku immigration abakabbulu abo Mundeyi tali mwezo group oziyise entarahamwe ezabata Abanyarwanda entarahamwe eziri ku immigration abatujju abo abali ku immigration ekigambo ekinjalo kosa sijja kikosa abantu baffe bagenda okusaba passport. Constitution ya Uganda egamba you can only be a Ugandan if you belong to the below listed tribes. Baganda, Bacholi, Balango, Bateso n'Abanyarwanda mwebali. Olira, you can only belong to the below listed tribes ezali mu Uganda by the February of 1926. Olira, nti olina okubanga oli mu mawanga gano agali mu Uganda mu February 1926. Olira, nkulira. Kati abaffe bwe bagendayo n'agamba nti ndi Munyarwanda nga bagamba prove with the documents. Olira, nti bazadde bo bajjajja bo bali mu Uganda before 1926. Ndayira nga ntya Katonda okujjako abaana b'olulyo olulangira olwa Buganda, olw'Abasoga, olw'Abatoolo be basobola. Kituufu. Gwokisobola? Sisobola. Gwoli wa ggwanga ki? Ndi Musoga. Gwosobola oyinza okuleta documents eziraga nti bazadde bo bali wano before 1926? Ngezivaawa. Wonderful. Balinanga ebiwandiiko kyekisooka. Weebale nnyo. Kaakati zino entarahamwe bano abatujju bagamba abantu baffe babireete. Ndayira nga ntya Allah ne President Yoweri Museveni owafuga eggwanga lino tabiina ebiwandiiko ebyo. N'omugamba leeta ebiwandiiko ebiraga nti nno bazadde bo baali wano tabiina. Ne General Tafiire tabiina. Ne General David Muhoozi tabiina.
owulira olaba selective application of the law kati abantu baffe olwokuba bali desperate kyebakola okimanyi nga tubagamba genda ku kyalo gy'ozaalibwa actually no kankirete bwe nti Rift ya Rwanda we yaliwo we met President Museveni n'agamba olwokuba olwobutakwatagana situwagala bantu batali bannayuganda funa biwandiiko byaffe abantu baffe bafune ebiwandiiko bino ebbaluwa y'erosi ebbaluwa y'erosi 3 giso this one RDC nga bakakasa nti Frank Gashumba mutabani wa Antonio Gashumba ow'Evira Maria Masaka district Muna Uganda LC one confirming LC 3 giso diso RDC kati abantu baffe babifuna ne babireeta ne baga nti bino tebimala gendo tuleetereyo obusuulu obulaga bajjajjaabo obusuulu bawanga abamu tebabuyina abalaleeta graduated tax ne babireeta byonna olumalo bimalayo ne batukana bagamba tuleetere ebifaananyi by'amalaalo g'abajjajjaabo n'ebifaananyi ne babireeta nga babagamba ti abyo byonna obireese kati option eri emu gula obutuuze naturalizinga naye abakabbulu bano abajjega bano omuntu gwe bagamba aleete ebintu ebyo bajjajjabe ne bajjajjabe babadde wano ku mulembe gw'obote yasooka balonze NRM paka lwe bakooye mu kulonda abanyarwanda bannayuganda okulonda bwe kuggwa ne basizinga okubeera abaki bannayuganda nze mbabuuza ekibuuzo kiri kimu oba mugamba bano si bannayuganda bafuna batya voters slips lwaki mu buli kulonda tebalina gwe basaba bbaluwa yerosi buli omu bamuwa vota ki slip kitegeeza nti gavumenti eno yaba users mu kulonda ekozesa abanyarwanda bannansi ya Uganda okulonda bwe kuggwa ne bakasuka ebweru owulira kuwulira these are facts awe tuli abasajja ngaba mundeyi musajja mulungi talina buzibu asavinga bakabbulu ate ffe abatukijjanya tubamanyi badde manyi nti abantu bano balinga ffe bwogenda okufuna passport ne bagamba nti kakasa nti ddala Kisubi oli Musoga kati Kisubi mukakasa no enchajja mukakasa ne bagamba nti at least tuweeyo bajjajjaabo nga babiri bomanyi ngogedde ne bagamba nti tambulamu Musoga kati obuzibu obuliwo obumanyi abanyarwanda abasinga the biggest percentage of Banyarwanda bali mu Central Region kyova olaba abanyarwanda bali loyal to the kingdom of Uganda teri munyarwanda amanyi history y'abanyarwanda n'obwakabaka bwa Buganda atayagala Ssaabasajja Kabaka omunyarwanda azaaliddwa mu Buganda be Bagashumba ayogera Oluganda nga lwe lulimi lwe olusooka omunyarwanda azaaliddwa mu Busoga ye Bahati tulina mukwano gwa mwita Fred Bahati Bahati ayogera Olusoga ne weewuunya ulira abasinga tibamanyi na Lunyarwanda bamanyi Luganda kati bwe bamugamba kyatambule ng'Omuganda tasobola jjukira nti Olunyarwanda talumanyi amanyi luki Luganda ne bajjajja tabamanyi amanyi bano bamuzaala weebale nnyo n'ekisinga obukulu ekifo kyavaamu kikakasizza ti Frank Gashumba mutabani wa Antonio Gashumba eyafa jjajja wa Frank Gashumba bamuyitanga Sirasi Bulundu omulala bamuyitanga Falazio Malingumu abataka be bakakasizza nerosi ne Giso ne Diso kati bw'oba trustinga Giso na Diso kitegeeza the entire security apparatus y'eggwanga nfu ulira teri muntu ayinza kutegeera Gashumba okujjako abantu b'oku kyalo kwe yakolaki kwe yava kituufu kati wano mu office wano twajjawo 2011 okitegeera bana abawala abakola wano enkyana bwembeegana nti si bakozi wano eŋŋano basasula bagiyita batya labor court neiba ne bwawa n'agenda mukono naawe obujulizi nti omuwala oyo maze emyaka 2 nga mulaba akola mu office ki eyo n'asikali n'agamba nti omuwala bulijjo yaggulawo toyinza mukola ki kumwegaana kati ekibuuzo kiri nti bweba LC Giso Diso RDC bakakasiza nti Gashumba Munnayuganda ate zino entarahamu ezigaana abutana eguva so it's about kutusosola Mwami Gashumba kyekiyinza okubanga kiri emabega wa kino ddala bwe kibeera nga kituufu mummibwa kituufu oba abantu bammwe bammibwa endagamuntu bammibwa passports
kubanga nina ebbaluwa yo gye ndabyeko nga ndaba weemulugunya kunnira UCC simanyi lwaki ogyemulugunyako anti UCC nagenda nenyambalira aba immigration abo ayogera ku basosoze UCC ng'ekuyita nagenda nembagunda fuulu owulira na exposinga discrimination obusosoze tebawuliriza ayogedde ku busosoze baprotectinga practicing obuki obusosoze kati bwe bampita ku UCC baali bamanyi sijjagenda nengendayo nembagamba I'm ready to serve a jail sentence bwe kibanga kiri in line okulwanya eddembe ly'abantu baffe omanyi bano abaana abasinga abajja bana abawala these are single mothers ayina akaana kamu bwana bubiri ayagala genda kukola bwayaaya apakase bwe bannakadaama bomma omukyalo ono passport oba tonyigiriza ye oba onyigiriza n'abaana be ne community mwakola ki mwava kati UCC nempita mbwe bigambo bye nakozesezza byali below the minimum biki ebyo nembagamba kale oba byali above ani abikebera nti ye standard yeeyo byayitawo ani abikebera UCC you're regulating taina technical competence eyo but we sat and resolved them ensonga eyo yes ngabo ogambye twawandikira president nga tumulaga level of discrimination eri mu ggwanga muno and Museveni is responsible for this why mwe kamera kankyogere mwe abanyarwanda mwenna abandaba Museveni ali responsible kubonaabona kwammwe bw'aba yakyusa constitution ya Uganda ebisanja batunulire mwe abanyarwanda abavandimwe abanyarwanda kazi okubonaabona kwe muliko wano Museveni is responsible how bw'aba yakyusa age limit mu 2006 n'akyusa term limits yakyusa term limits gize yasooka age limit yefembyeyo alemeyo ty okufixinga ensonga zaffe buli wetumusinkana tugamba mwako kasonga katono ne muganda we Salet wamusinkana natugamba ako kasonga katono oba katono okakole ki mukasolving kankuuli office n'akagendamu natandikira wa the late speaker Jacob Olanya ala mumuze mirembe nakamitinga speaker Anita Mongo twice ku nsonga eno natulifalinga ne kakiiko k'ensonga z'omunda neza defense na meetinga Uganda Human Rights Commission netumitinga General MK ku nsonga y'emu netusinkana akakiiko ka IGG netusinkana Equal Opportunities Commission okitegera noti bwe bakasonga katono mukakole ki bwe muba mulaba nti waliwo abagamba suli bannayuganda baidhe na kino kankikumenyere abanyanda bali mu group nnya waliwo abanyarwanda Uganda be yasangawa nekyo nekinyona mukimanyi abazungu be batule Berlin Germany I think 1894 abatematema mu Africa abajegabo batumanyira tibatematema Africa nga situinayo na representative ngabo mulabe mezeno ne batematema bali batukolonize ne basalo kino ekitundu kiddeno kino kiddeno waliwo kese ekisolo eri so surprising be batema omanyi Rwanda esalagana n'ekisolo omusajja omukulu ennyumba bagireka Uganda toilet ne bagireka e Rwanda owulire gyogeryo nga bw'aba ayagala okweyamba asala n'agenda Rwanda be abazungu waliwo omulala alina abakazi babiri amaka gamu bagaleka Uganda bala Rwanda nga bw'aba ayagala kusula agenda Rwanda ontegera ndowooza kati olaba the entire western Buganda yali part of Rwanda abo Uganda yabasangawa wano kati waliwo group endala the economic immigrants be banyarwanda bajjajja ffenze bwe mbirongenge abajja okupakasa nga mwe mugende Germany n'ogende London n'ofuuka munnansi be bajjajjange nze jjajjange bajja kupakasa kati group eyokusatu beba abadduka Rwanda olw'entale zaaliyo beba Kagame era omulaba yuuyaawo Rwejema yoyo wali ontegera ndowooza abo bajja mu Uganda olw'entalo era bo tebeyitangako bannayuganda they were refugees bajja ne balwana ne batutuusa ne badda ewaabwe weebale nnyo era kino nakyo kigende ku rekodi amawanga agaalwana olutalo lweruweru baali Baganda na Banyarwanda kubanga Buganda amawanga agaali gagikola ebiseera ebyo it was Baganda and Banyarwanda kati bo Kagame ne Rwejema olwamaliza olutalo wano ne bapanga ne badda ewaabwe point gyendeeta nti bannansi y'e Rwanda bonna bali babeera mu Uganda baddayo abasigala wano basi bannayuganda okitegeera ndowooza kati bano abajega ba migration bagamba mbufe tubawula tutya abeeri n'abeeno ogwo si mulimu gwange era ne bannayuganda abamu buli lw'oyogera bootyo bagamba muli Banyarwanda mudde e Rwanda
ekintu ekyo obudde tulina butono nali kiku expanding idde kyekyatandisa ekigambo ky'abavandimwe nekijja tutwali obudde buki next time ojja kudda nkigaziye why we started it nga ffe tugamba nti omunyarwanda yenna azaaliddwa e Uganda ayitibwa omuvandimwe kubanga munnansi wa Rwanda naye ayitibwa munyarwanda ne Gashumba munyarwanda. You see how confusing it is. Ekirala munnansi wa Rwanda alinnye bbaasi n'ava e Rwanda n'ajja e Uganda n'atuukira Oli Kampala munyarwanda ne Gashumba muki munyarwanda kati obawulo otya kizibu kakati ambassador we Rwanda e Uganda munyarwanda nange ndiki munyarwanda. You see how it's confusing. Olawanga tewali njawulo. So nga twagala nti omunyarwanda yenna azaliddwa mu Uganda atandika okuyitibwa abaki abavandimwe. Kati bwe twakitandika twafuna support gye simanyi nene kireetawo akavuyo ne tugamba omanyi tukiteeka on hold tusooke tulwanirire eddembe lyaffe bwe tumala oddifuna tutuule ng'abooluganda mu nnyumba tubagambe this is the idea be baligigaana nze bwe ndiba nfudde nga ngenze mu ggulu Katonda ndimugamba mukama wange nze nakola kye nali nsobola naye nalemesebwa nze ogwange nagukola wampa amagezi twatandika idea eno negetinga frustrated kyemmanyi bwe mba emigo gina kubeera 20 ajja gamba oyo muwe wine ne champagne anywe yagezaako. Ensonga eno gye twogerako cases zino ez'okusosola ziri omu oba tugambe nti ofunye bangi abasobola okubanga Jesus bemulugunya wano tetusobola kuziba nga tufunye bantu 3 4 5 ate no office si ya council for abavandimwe office ya Federi ku Jinja Road actually mbadde on a meeting today yuje esangibwa every day super abnormal cases ekya nakino kikulu gwe kamera nyalo kitunuliremu okusosola kuno tekuli mu bifo mwe tubeera mu communities mu bifo bye tuzaalibwamu bye tukolerwamu we still live like a family. Okusosola kuno kuli institutional kuli munira ne Ministry of Internal Affairs kikulu nnyo okukimanya eno gye tubeera tubawasizza mutuwasizza we live like a family naye okutusosola kuno kuli mu bitongole bya government. Yes. Era kuteekwa okuba kulye kubanga ffe tunoonya byana binyarwanda so simanyi ani ayinza okusosola anti era twabadde ku mbaga emu kwaddeko Sheikh Gugwa sajja muganda yagambye nti ebintu bibiri ng'oli musajja bw'oba tolibifunye tojja kugenda mu jjana nga tuvuze ku Mercedes Benz omusajja ate bw'oba towasizza ku mukazi munyarwanda. Sofa kakati mwandikira president tukoze kyonna ekisoboka tulemereddwa kati tugenda mu constitutional court era tugendayo next week. Constitutional court twagala ye pronouncing ku kulinyirira eddembe lyaffe bano bekwasa constitution baloya baffe batugamba no ulira constitution ya Uganda egamba tojja kubeera munna Uganda singa obelonginga mu tribes zino Banyarwanda Baganda Bateso bulabula naffe mwe tuli bo batuuka kuffe bava ku tribe ne bagenda ku family nti proving n'ebiwandiiko tebaaliwo. Ekirala constitution y'Obote ya 1962 yagamba nti omuntu yenna yasangibwa mu Uganda nga 8 October a day before independence ajja kufuuka munna Uganda. Owulira yesemateeka constitution ya 1995 ate n'ekikumiza negati omuntu yenna on the commencement of the 1995 constitution asangiddwa nga munna Uganda agenda continuing nga muki nga munna Uganda. Eyo article 9 okitegedde kati article 10 eyabwe yeyogera ku bino February 1926 kati ffe tugamba nti article zino zikolayidinga let the constitutional court pronounce itself. Nekya tukooya abajega abatemu bano atulawo n'agamba nti gwe tuli munna Uganda nyina kye nabidde okugamba kati bakugamba nti nno byonna bireeso bimazeeyo nti option eriemu gula obutuuze naturalizinga bakutuma erinnya ly'empologoma mu national park process biri online nojjuza olina weetuuka nekugamba nti listinga mu nsi mwozaalibwa jjukira oliwe Uganda n'oteekamu Uganda nti Kalungu Villa Maria ng'ekirijekitinga ng'ereeta Rwanda kuba oli muna Uganda. Yes oli muna Uganda ate osaba obeera muna Uganda webale nnyo kati ng'ereeta Rwanda olw'okuba abantu babeera desperate ng'akirikinga Rwanda bw'akirikinga Rwanda ng'emugamba genda e Rwanda bakuwe ebbaluwa ekakasa nti oli munnansi wa Rwanda
bannayuganda tebagenda Rwanda bagenda ku embassy wano embassy ngewandiika nti omuntu ayitibwa Ntaganda Innocent tukebedde mu records za Rwanda tabangako munansi ya Rwanda ebbaluwa eyo ng'ogireeta okumanya abasajja bano bajooga nga bakuwa obutuuze bwe Uganda babaagadde era batwekako certificate of naturalization mbubagiwadde abadde munansi waaki wa Rwanda nga bakikuteekako ujjukire ekibi ekikirimu nammwe wa kamera nyayo okimanye buli lwogula obutuuze olina political offices zosobola kustandinga fo owulira kati waliwo keesi yatushokinze nnyo omuwala yali desperate nga agenda kusuubula n'anoonya passport n'emubula n'asaba naturalization ne bagimuwa 2 weeks later mutobe bwe yagenze ogisaba ate ye ne bagimuwa nga tasabye naturalization oli bagimuma it's here ngena kikulaga kiri very shocking family abaana babiri omu bamuguza obutuuze omulala yayita mu process nga munansi obanga asaba visa webale nnyo ate ekirabe sobolo gikuma Uganda one bagimuwa wasoma njiraba kati ate obuzibu obukirimu bwo naturalizinga oyinza n'okuzza omusango ne bakuggyako obutuuze ne bakugamba nti bw'amala okusavinga jail sentence abere deported bakuteekawa ate ekituluma banabe bantu kino nakyo kankyogere tewali ggwanga wano liwagidde gavumenti yammwe y'NRM nga Banyarwanda kyekiruma buli Munyarwanda. There is no tribe in Uganda that has supported NRM like Banyarwanda. There were 2 tribes that genuinely supported President Yoweri Museveni. First, they were Baganda, who hosted him and accommodated him in Luwero. The second tribe was Banyarwanda, because the Luwero was fought by Baganda and Banyarwanda. But there is no tribe that has been disappointed by this regime like Baganda and Banyarwanda. Ate be basinze okubeera disappointed. Fact nabadde Haji Nadduli agamba Abaganda be basinze. Haji Nadduli lwakuba nange okusafaringa mu mbeera. Lindako Haji Nadduli lwakuba sinyumyangako naye. Mwe mutulaba mulowooza kiri okay. Kankwena kiri kijja kushokinga. Amawanga gali asatu agakyasinze okukola obwannakadamu obwawusigala ebweru. Erisooka limanyi Baganda. Eriyokubiri limanyi Banyarwanda. Eriyokusooka limanyi Basoga. Waliwo abantu abali mu mbeera ennungi abagenda okukola obwawusigala. These are facts. Teri yandi agadde bibeera bwe. These are facts. Bitegera. Mawanga gali aga Baganda, Banyarwanda ndi Basoga. Genda mu zino company swala abantu ebweru obuuze. Okitegera ndowooza. Ensi erowooza bagashumba bali mu kweyagala. No way. Tekiri yekyo. Okay. Yes. So mugenda mu Supreme, tugenda mu Constitutional Court. Constitutional Court. Constitutional Court etaputa semateeka. Tubadde twali tusobola okugenda mu High Court. Bana list y'abantu gye tulina court ejja kodalinga babawe passport. Naye ekibuzo kiri nti olunaavayo nga group endala ekola ki ejja. Katwagala Constitutional Court ye pronouncing tumanye. Nenga no option is ruled out. Okay. Yes. So kikyolekera Bannayuganda abo batulaba Mwami Frank. Bannayuganda kyembalekera kiri kimu ekisooka teri munnabyabufuzi agenda kukyusa bulamu bwo tekiriyo. Weepakasiza obeeremu n'akasente. Ekyokubiri mu abaana abato abavubuka tolimbwanga munnabyabufuzi yenna ne weetaba mu kwekalakaasa oba okukola effujjo lyonna bajja kukwata Mukama bakuyambe bakusibe obereyo emyaka gyonna. Ono gwe weekalakaasiza abaana be bali waka balaba DSTV. Abaana bonna baasibwa. Yes, abaana bonna be baasibwa ku mulembe gwa Nuupu obamanyamu bakyali makomera. Kyagulanyi asiiba ku nnyonyi everyday abaana be baflyinga business class. Mwabammwe bali makomera. Teri munnabyabufuzi oba w'NRM oba wa Nuupu ajja kukyusa bulamu bwo gw'omuvubuka. Toyisaamu mulimo gwonna gupakasa obeeremu n'akakina akasente. Okulonda bwe kuba kutuuse sinaba kugaana genda kulonda gw'oyagala. Genda olonde gw'oyagala tambula odde awaka. Teweetaba mu kwekalakaasa kubanga bonna oyitaba mu kwekalakaasa gavumenti erina kapasite kukwata. Tebakulimba ng'ojja kukola okwekalakaasa oggyeko gavumenti. Kambawo example. Museveni bw'aba asobola okusanitizinga Somalia n'aleetayo emirembe.
South Sudan, Eastern Congo, n'agane Central African Republic, alemu ate n'akulabye n'ekasubi gwe gy'oli. Olita kulimba, so temwetaba mu kwekalakaasa. Londa gw'oyagala dawaka. Okigenda ekya wepakazi obeeremu n'akasente. Amwe abavandimu Abanyarwanda, eddembe lyammwe lye mwetaaga mu Uganda muno to be treated like any other tribe. Teri muntu agenda balwanirira. Mwe mulina okwerwanirira. Stand up and be counted. Tewali nsomye ebitabo bingi. Sirabangako kitabo kigamba nti eddembe ly'abantu waliwo abalwanirira. It has to be us to stand up and fight for our rights. Nakino kankyogere. Oba tusosolebwa bwe tuti ku mulembe gwa Museveni gwe bayita Omunyarwanda bwali bagenze kiriba kitya. Kubanga waliwo section imwe mu Uganda egamba nti Museveni muki Munyarwanda. Bwe batusosolebwa bwe tutiga nga Yoweri Museveni bwe bagamba Munyanda yafuga olwo bwaligenda. So Museveni ng'akyali ku ntebe tulwane tufune our rights tubere treated equally. Abanyarwanda tebetaga special favors. No way. Bolevolinga ground bajja kwepakasiza. Kiri Munyarwanda yagala nti government enyambe no. Kyovola babagala national IDs. Bafune boda kuloni bazivuge. Bafune passport bagende bweru bakoleki bapakase. Byebyo. Okay. Kale atwabo mulungi bweto tubadde sibo nkweyanziza. Kale baba. Kunyumya munawo olunaku olwaleero. Kale nange nsiime nnyo. Waaw. Atwabo mulungi saagala kusukka waawo kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi. Mwera. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.